kwano buli muntu alina omuntu ali e Masaka oba abantu abali e Masaka abakoseddwa n'abatannabakosebwa tubasabira tubateeka mikono gya Katonda wabula Chozen Becky we twamugwiriddeko wano ku Terefina ne tumugamba yesterday ku Chachanchano omulungi Florence ne tumugamba Chozen Becky kyakikutawaanya emirembe nga gikuweddeko awo yasinzidde nayogerera ku nsonga z'e Masaka jjukire wabwe Masaka yava Masaka era kika kiramba ye yakava e Masaka ogambira abaana mbamu bakyusa history yakyusa ebyafanyo bamikanyabo kanyirira natugamba nze gwe mulaba abantu bange bali Masaka mami sinamujjayo papa aliyeyo kwegamba nayogera ne ku nsonga endala ekyo kyekyabadde ekinyusi kyaffe ekyokuba nti yakava Masaka twamulabako wano nga ayagala kwesalako nnyindo akola surgery but I love the fact that Chozen Becky is proud of herself okitegeera yes era yatugambye mwe abasuubira mbu mujja mujerega mu bintu ebitali mu Katonda we yamutonda and she's so beautiful okitegeera ate teri muntu yakuzibwa bulungi adda ku social media n'avuma munne ekintu Katonda kye yamutonda nga bwe kiri n'olwekyo Chozen Becky abagambye mu mwesonyiwe mumuveeko ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo okitegeera kye kimufuula n'ekyali era watuuka mu bantu kye musooka okugamba ne mumugeya naye nga kye mumwagalako katulabe emboozi ya Chozen Becky akasirikiro muki tewali kapyera tewamulaba mu covid wakati tubyekole mu covid wakati ufunira mu wangozi tezo zonna kozi tetukola naye ekisooka nti bw'omanya nti kati nganze omukyale ow'amaanyi sisaa kugamba nti olw'okuba munaye tetukola kantuule bafani bange basigala baagala music so nkola mu ngeri yonna omugwa waguyingira oguyingidde nave Masaka nga mmazeeko embeera mbi etunyiga nnyo era tulina obulumi bungi tulina obulumi balitadde abayimbi subira kana akokubiri oba wamala no kiggala mukwano we naaba nina byenjagala okubategeeza nja bagamba mukwano budde wa music tewakyali budde bwa kuseka by'amagye mu lukufu obudde bwa music kuta music embeera tuli mu mbi ensi yonna egiraba tukaaba enjala tuli bubi we tulwala si buli omu kyagenda vaayo n'okuvaayo mukisa Masaka abantu baffe bali mu kubatta message ki gy'obaweereza because message ebisinga atambulira mu music right now how are you going to help these people bannange abantu baffe Masaka bafa nze obulumi nina bungi nnyo kuba buli muntu wange ali eyo nze nzeke yavaayo baganda bange gye bali bazadde bange bannange nsaba tuyambibwe gavumenti abantu baffe tebalina buzibu kubanga abantu b'ebijambiya tebaagala ssente tebalina kye baagala battabusi bantu naye banaye tewali alina nsobi bannange obulamu bw'abantu b'e Masaka bomataringa badde nsaba gavumenti ddala bwebanga eyagala abantu b'eggwanga eyamba abantu baffe ab'e Masaka babagyewo kafyu kuba kati byebireese n'obuzibu batasa abantu baffe bafa watali nsonga abantu omanyi ekitegeeza okutematema obutemitemi you have a lot of pain I have a lot of pain nina obulumi bungi era mpulira nga omusaayi gw'abantu bange gutukaabirira ku mitwe bannange nsaba batuyambe babeereko kye bakola kubanga batutta ne poliisi nayo neetu nze ekizibu sikitegeera naye abakirimu bakimanyi bwe baba bandaba batuyambe bayambe abantu baffe ab'e Masaka abantu baffe bafa tebalina nsobi. So you're calling upon government? I call upon the government, I call upon the police. Buli muntu alina obuvunanyizibwa bw'oba omanyi kye kitegeeza okufiirwa omuntu wo ng'afudde mu bulumi bwe butyo bw'ejjambiya bannange let's fight together. Buli yasomoka Lwera. Buli yasomoka Lwera Eddie Kenzo. Ensonga eno bagibeeremu. Bannange we need to fight. Eyo ye family yaffe yewaffe tetusobola kuvaayo. We need to fight. We need to beg the people that yes abali responsible kubanga munaye tetulina kyakola otonaagenda n'olinda ab'ebijambiya tetulina naye twegayirira abakimanyi naye tusaba mu bulungi mutusonyiwe we twasobya abantu Masaka ffe tubeezezaawo ekibuga kino ffenna twajja no butuufu tuli b'amaanyi nnyo mu kibuga kati batujjukire eri ewaffe. Are you not comfortable with your body? No, I'm very comfortable. Why? Because this is the way I came. Like I cannot change it. And by the way, you cannot believe it. People loves me because of what I am. Bwenzijako ekimu kunze ne bwe liba bbere bagamba that is not Becky. N'ojjako ennyindo asobola okukukyama. Exactly. When nyambala mask tebantegeera. But when I remove it on they recognize, oh, this is Becky, wow, and I am beautiful. But tunawulirako nti watandika okufuna obuntu obugikendeeza. to make your fun happy because bakujerega nnyo. No, that is my fun side.
kati munaye bafani bange banjagala nnyo oluusi nga nkoleddeyo ekibasanyusa but we all know that is impossible because I was using a scissor makansi tesobola okujja ng'ogisaze but I'm okay. Tetusuubire kukola sajjale n'ogenda ennyindo ne bagikendeza because ye amanyi yatuusa kata bakasimayira akaddala kati this is me. Okay. Najja ndi bubi n'okusinga wano so the meaning is I'm more pretty than how I came. You love your nature. So I love who I am and I'm ready to face who I am and I'm going to move like who I am. Omwana wa musasula yavaayo na complaininga mbwa kubanja emikolo bla Let's bla bla. not go deep into that. I have a new song, Abundance. It's a nice jam. I understand, but what happened? Oluyimba lwange olupya luyita Abundance. Bantu bange bebale kunjagala kubanga singa sibbo saalibaddewo. Omanyi abantu banjagala truly. Omanyi gamba Bobby ke yayogera nti ensonga ezitalina amakulu takola ki? Kati tezirina amakulu ziri So Abundance ayina amakulu mukwano kati gwe tuba twogerako.